kivudde kati ku nguzi. So kino kye twalabyeko kulabisa kwabadde kulabisa. Mu butuufu tosobola kulumba maka ga sipiika bw'otyo. Namba 3 eyali kale yali namba 3 naye mmwe ne mwaza n'ebisenge ne muleeta n'obuuma obusalenzi omuntu mpola n'emmotoka ne muziyisa mu kibuga ng'enduulu bwefuga nga mulebaga yuno abadde yeepanka. Igg summons ex-parliament commissioners. Bajja kumusiba bwe baba tebamusibye agenda kubeera ku remote zaabwe nga ne bw'ali baawummudde taliddamu wadde okugaa nti akima empapula z'obwa pulezidenti. Yo foundation yali akola yaki Anita foundation yeekola biki nve mu investigation katugenda swala nnyo oyinza okugaba obuyambi baba no bonna beyaziwa. The Inspector General of Police Igg has summoned the former parliamentary commissioners who benefited from the controversial 1.7 service award. Kakati ani yazibawa? Ani yazibawa? Kwa bano ba speaker ketugambe nti yalagira ani okukola ki? Bajja kukwatira abantu parliament ejja kala kye nagambye nti singa ajja n'omwoza kakati bannange tewaliwo kuttira muntu kuliiso parliament bajja siba abantu bakoowe kubanga eriyo speaker be yawa motoka Land Cruiser kati batambulira mu Primo basudde kasasi mpobagwe kati bali mu Primo abakati. Kale kusema official yonna gy'osinzira okubanga tulaba subscribe ku mukutu guno okwongera okubanga tofuna videos ezifaanaganako bweziti yonna gy'owangayo mu bitundu by'ensi nkuboozaako nekwebaza okubeera nga twegasseeko n'olunaku olwaleero. Kale nzikiriza mbeere nga ate nkutegeezaako kuba naffe aba Al Hilal Holdings Uganda Limited abo bazimbi bakutegeeza nti yenna ayoli ng'oyagala kutandika kuzimba ng'onoonya kampani n'esimbu ejja okuyambako okuzimbira ennyumba yo nga bw'ogyetaaga. Al Hilal we bali bakuba plan ez'ennyumba obanga obeetaazi nawo wandibadde obeekwata ate era nga bakafuluma okusima biodigester tanks. Biodigester tanks zadda mu kifo kya septic tanks ziwangala za ssente ntono ate zigenda mu kifo ekifunda ekisemberayo ddala. Kakati obanga weetaaga ensonga ezo okubanga zikwasaganyizibwa bulungi Al Hilal Holdings Uganda Limited bakwateko bakube namba yaabwe y'essimu ebisingawo okusobola okuba nga ate obitegeera. Bannaye tugenda Canada obanga ekintu ekyo kyakuligendako Canada kuyiiya kutetenkanya twegatteko ng'oyita mu Africa ne bannaffe aba African Canadian Foundation abategeka Global African Conference era ng'eno ebeera ku substance abuse addiction and mental resilience. Tugenda beera ku mwezi 11 mpaka ku mwezi 12 September. Tugenda beera Toronto. Abantu batandise dda okwewandiisa twabategeeza nti omulundi guno tulina numbers ntono, tulina omuwendo guno twala kutwala abantu 50. Tuyingidde abantu 15 kitegeeza waliwo abantu ebifunga 35 15 njogera kuba bamaze dda okufuna invitation zaabwe. Kakati osobola kubanga wasaba nene otafuna invitation obudde bujja kubanga ojja kgenda okuddayo nga time ewedde kwati kuba ku ssimu ssaawa zino oza okunfuna invitation. Munamala ofuna invitation bajja kuyambako okufuna mutagenda kuyambako okukola paperwork ate ebintu bikutambulidde ddala bulungi. It is a Friday tujja wano week ng'eggwako ne junior ne tutunamu ebyo bibadde mu week ate ne tumanya lwaki biba bitambuddewo ebityo. Ogamba otya? Kyende ogamba otya Simon? Mwendi mpolampola. Oli bulungi? Sina tabbu. Bwe tutyo week tugitambuza mpolampola. Tubeera wano ne tuweereza abantu. Week egenze etya? Week bwetyo ebyewuunyisa bibadde bingi. Bampe ku mazzi ebyewuunyisa bibadde bingi. Bigenda mu maaso nabyo nga bingi naye nze wiiki yange tebadde mbi. So far kyensinza okulabamu ng'ekikulu bwe bulwadde bwa Ebola. Ebola actually sinzira ku Dr. Dan Atwine ono nga permanent secretary ow'ebyobulamu. Yes. Yatutegeezezza nti nno bagenda kubeera temporary suspension
eya public transport direct flight ezo nga ziri between eggwanga erya Uganda nange mpa ku mazzi taata n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo era nga okuyimirizibwa kuno kugenda kumala weeks zigenda kuba 4 okwo ne bagattako obutale obw'omubuulo obubeera ku border nga abantu okuva mu ggwanga erya Uganda babubeeramu n'ababeera mu ggwanga erya Uganda nabo bwayimiriziddwa waliwo ekidyeri ekiyita ku River Semiriki entambula nayo yayimiriziddwa okumala akaseera ako so ebyo bye tulina essaawa zino waliwo akakiiko kaateekebwawo the National Task Force on Ebola akakulemberwa retired Major Jessica Alupo bakulembeddemu enteekateeka y'okunnyonnyola ensonga ezo naye tuba tukyali safe abalwadde ababiri omu eyafa n'omulwadde bonna baali bako nga bali b'enkima be bakyatubonyaabonya Ebola ketusabe naye sokoleke ninganga yalabyeko weekend eno ekolo teri kintu kyonna kya Victoria Party Smaya NRM anything of a sort nalabyeko obutebe tent zibategese senajulirako gavumenti teri mu kusuya bantu kulya because Matters Day bajijjawo Matters Day baji postponing church yafiiriddwa ssente nnyingi yafiiriddwa okujjukira abajulizi era mu kujjukira abajulizi omwo ne church yafunamu kubanga eriyo akasente akava mu gavumenti akabayambako okutegeka era kabaka kutegeka era baba bakafiiriddwa ate bakafiiriddwa nyine bategese anti era kati mune era ke kabayamba balaga nti mu church bafuna mu sente majulizi nga babaleza Katonda ngambye nti gavumenti erina akasente kekola ki okutegeka kebawaayo okutegeka sinagamba nti bakoze eki nti oba bafunamu kati akubaira baba bakafiiriddwa kabatekazze Abannayuganda bagenda okukola bizinesi zaabwe ab'embizi abatunda omwenge kwegamba byonna bifudde because kati okulaba ekyo ekintu ky'abajulizi sayimu kyafuuka more of economic than faith n'abadalina supplying amazzi byonna tegeera so bongeramu eggwanga lifiiriddwa essente kitegeera so era sirowooza nti kyaki nsanyufu basanyufu kubanga bataasizza bulamu kale kati wetugenda otandikira olunaku olwaleero tugenda tandikira ku nsonga y'abaagalana ababiri Dr. Jose Chameleone ne mukyala we Daniela okusinziira mu nteekateeka eriwo kigambibwa nti abakulu bano baamala ne bakkiriziganya nti bulabika obufumbo bwayanga buganye kakati mu nteekateeka eyo Daniela n'akkiriziganya okusigaza kasitode y'abaana be balina then Chameleone n'asabibwa okuwangayo $2,200 buli mwezi bwe bukadde 7.5 ku bwa Uganda mu kuyamba abaana okusobola okuba nga tebakola ki balabirirwa bulungi kati olunaku olwaleero Popular New Vision luleese ekitundu ekyokubiri nga lutegeeza nti Daniela ku by'obugagga bwa Chameleone ayagalako ebitundu 60 ku buli 100. Daniela agamba ekisooka yo obufumbo bwe yali abwagala naye ekizibu obwenzi bwa Chameleone n'okubanga akagoma ka lubendera byamuleta okukola ki n'okumulekangawo kakati ayagala bamugwe ku by'obugagga bya Chameleone ebitundu 60 ku buli 100 naye ate ne buli obukadde 7 nabwo asigale nga abufuna. Sayima story ya Chameleone tugikoze okuva we nazaalibwa ebizibu bya Chameleone ne mukyala we kwa emyaka egyasooka babibikkiriranga nga bagamba ab'amawulire mwogera ebitaliiyo kitegeera omuyimbi Chameleone mumuwala namwagala ssuula bulandi ye naye Katonda mulungi nti twava kati mu lugambo ne tudda mu mateeka kati bannange gano mateeka si byaffe ewaliwo ayinza okudanaga nemwe lwaki omusajja temumuleka kati bagenda mu ki mateeka omukazi unquestionably byayita mu bufumbo Daniela yabyogera era yawandiika n'ekitabo
Weka tukisomangako. Atimu. Nakoma ku YouTube. Newandika. Nga wandika kuki. Esawa yonna oba tonnakisomako ojja kukisoma. Kati ate n'omwana naye n'agenda abiyingiramu awo. Mutabani wani wa Chameleon ate ye yatulagira ddala nti obuzibu tebukoma ku taata na maama naye ne bajjajjaabe. Ebigambo bye yakozesa they are evil. Otegera. So kakati ekizibu kyokka kyendabyewo nti 60% of Chameleon's wealth byebi. What are the wealth? Because wano mu kooti bagambye ebyobugagga tebimanyikiddwa. Omukazi byayagala properties ziriwa. Ennyumba emu gye tumanyi ye Seguku ate ago maka g'abaana. Otegera. Kwa Chameleon yagaye nti agamaka galina osigalawo ku lwali gase. N'abaana. Yo omukazi agamba nti maka ga bufumbo yalina okugasigaza. Kati ze properties za Chameleon zizo okuba teziriyo. Kwa wano sirabyewo nti alina plot number block number eka 10 emakindi eka kati wano bagaye, but the properties are not mentioned. The only property that is mentioned ye nyumba ye Seguku. Ate munno yandiviiramu awo. Chameleon yandibanga talina bya bugagga bimanyiddwako. Nga nekuba tebiriyo. Va ku by'okumanyako nga tebiriyo. Nga byonna yabitunda. Omanyisa imo baserebu omuntu asobola okubeera awo naye ng'ebyobugagga takyalina. Era abaako n'obuntuntu. N'obuzibu kubanga mukazi tabimanyi ng'awulira nga awulira. Ati omukazi tabimanyi. Bangambye waliwo Daniela Villas. Eziri luddawa. Va mu by'eŋŋambo byandibaddewo wano. Naye kati ebyobugagga biri mu mannya ga Kamiiri. Wone business ezamugulamu nga zimugulamu buggula mu linnya lye. Nga twalaba Chameleon phone, Chameleon Lion Island TV. The only advice I can give in this story. Chameleon talina bya bugagga byagenda kuwa mukyalo ono. The only thing kye nalabyemu ajja kuba bawe $7,000,000 buli mwezi. Nate ze gundi yange ebadde ku $7,000,000. Omuntu akwa $7,000,000 n'ekitundu. Ate ebimu ku byobugagga mwajja pakati saawa zo Chameleon wabayina ennyumba ezisukka mu emukyegeze ndazi zivaamu ssente. Kati omaze okumuggyako ebivaamu ssente. Ate omwagala ku $7,000,000 n'ekitundu. Eyo teba tocha. Anti kikulaga ati ebyobugagga tewali. Kubanga omuntu wabanga akuwadde ebyobugagga ebivaamu ssente n'ogamba mukazi wo nti nkuwadde emizigo gye nnamasuba ndeka ye abasobola okwejjiramu ssente zino. Naye by the mere fact nti kooti etaddemu kano akakwakkulizo nti you have to pay $7.5 million per month, it means there is no property. Kacheza Chameleon singa zimulema okusasula abalina mu musiba. Kisinzira obukwakkulizo kooti bw'ebeetaddewo. No busente butana bayina osasula $1,000,000 nga ki. Kaakali ate $7,000,000 kaakati ng'oziwa omuntu ali e Bulaaya, that's pocket change. Omwezi. Kiza yitaaga obukadde 10 buli mwaka okubuweereza mu America. Buba 10 omwaka. Roughly. Ate buwera 10. Kinanga. Kale nga 8 kuba emyezi 2 $1,14,000. Myezi 3 $2,800 wali myezi 4. Ana 5 mu mmekaawo. Sente ntono. 6. Sente ntono. 6. Ku bantu abali okujjako kyendabye nti yabagulira ennyumba mu America. Ate mutabani we yavayo n'abyegaana. Nabo tebalina nnyumba. Juliet Zawede yali abalabirira. Kati ekyokulungi bagenze mu mateeka. Manyize kitu kyenjagalira nnyo amateeka. Amateeka ga basing on facts, not on assumption. Omukazi ayinza okuba alowooza Chameleon akyalina property nga takyalina. Naye mu baserebu wano mu Uganda okimanyi Chameleon ye serebu asinze okufuna ebizibu mu makani n'asinga obikwata mu ngeri esinga okubeera ennungi. Chameleon ekimusumbuwa
Jose Chameleon akoze bulungi ne Joseph Mayanja ng'omuzadde takoze bulungi. Chameleon ng'omuyimbi is a superstar, but as a father he has not done his part well. Niyo bigenzo okujja yabadde birthday ya Daniela yali Mother's Day yavaayo na era na postinga Daniela, so alaga kyatutambuza pole pole nga bwabya obufumba siko postinga fumba buvunanyizibwa okuvaayo no postinga mukyalawo nga bw'omwagala ennyo naye nga the bitter reality mulimu this nonsense. It doesn't make sense. Waliwo ebintu bibiri, waliwo okufeiringa okubeera taata n'okufeiringa okubeera husband. Ndowooza Chameleon yalemererwa kubeera husband naye is a good father kuba n'abaana abalabirira era sente azisindika ne kati. Kati omukazi yaggambye bw'otunuulira reasons omukazi ze yawanga ava mu bufumbo bwenzi kikuzaako nti Chameleon naye ng'omusajja yalemwa to put his house in order because Bebe Cool mukazi we tannanoba, Bobi Wine mukazi we tannanoba because we abantu boyinza kati omugerageranya naye Chameleon. Okitegeera be abantu boyinza omugerageranya ki naye kati we wabanga bali bakyali bulungi zuwe na si wampeta bwaba afumbye all this time nga gwato wo wampeta wandisuubidde ti ekiroto ky'omukazi yenna wazikufumbirwa Chameleon n'amuwa embaga. Ne kati ebintu bye baavaayo okwerangira mu butuufu wali olabanga marriage etasobola kudda because bamaze emyaka 5 nga baawukanye 5 years. Ekyo kinene omukazi ayinza n'okuba yamovinga on nga alina boyfriend. Your love is a bomba. Okitegeera. So omukazi alayika yakoowa here and there naye ekyo tekijjaawo nti balina okulabirira abaana. Kale week eno the biggest story of this week ebadde ya speaker Anita Amongo. Saturday ab'ebyokwerinda baasalako amaka ge Nakasero. Sunday ne basalako ag'Ekigo. Monday ne baddayo Ekigo ne babowa Rolls Royce neetawuka Kampala. Buli munnakampala n'alaba ku Rolls Royce emmotoka ya billion 3 bwefaanana. Olunaku olwaddako ne tubalaba nga bazzeeyo ndowooza ewaka nga abagenda bagenda mu Parliament. Olunaku olwaddako ne baddayo Nakasero ne basikawo emmotoka wazindaba 4. Ndowooza olunaku olwajjo bataakoze n'olunaku olwaleero. Waliwo organization ey'abakyala bavudde nga bagamba nti teri kintu speaker kyakoze ng'akikoledde mu nkukutu. Abadde ng'akikola misana ttuku ng'alaba n'atuuka ku extending emmotoka aziteekako amannya ge okulaga nti emmotoka zange talina kyakwekeredde. Era bagamba nti waba muli wanguzi teri mmotoka tagulangaku mmotoka mulundi gumu abadde agulanga emwemu. Bwekiba nga tuli mu kulwanisa buli bwanguzi yandibadde yakwatibwa dda saazi n'ekigenda mu maaso kyakukkakkanya nakulabisa Anita Amongo. Ekisooka abantu boogedde bingi ku sitole ya Anita Amongo naye Saimo kino njagala okigamba tewaliiwo magye we ganoonyereza ku buli bwanguzi tekiriiyo. Amagye operation enoonyereza ku speaker ekulibwa bajjeno bano wammanga asooka ye kamanda wa SFC Mugisha addako ye General Damuliro wa Crime Intelligence General Richard Otu CMI oba CMI ne Forensic. You cannot have all security agencies, very powerful security agencies in this country working. In fact, this is not an investigation, it's a military operation. General Mozi was clear. This is a military operation. It means omuntu yenna ategeera this is bigger than money. Waliwo kye banoonya ekisukkuluma ku ssente. Because which bodies investigate corruption in Uganda? IGG, Officer IGG, Court, Journalist Soccer Anti-Corruption,
those are the bodies. Pozi nakachiko ka State House akarwandi sengo. Okay, ati ke State House anti-corruption. Akajeno is okay. Kakati, you cannot have generals investigating. It means by the time the army comes in, Amongo now ceases to be a speaker. It is now national security at stake. Chogo olupapula olumu lwakubye nti basanzeyo emmundu z'abaki tunabisomako olupapula olumu bye bawandiise genda olunoonyi olupapula olumu lwakubye ye yabadde ddi oba yesterday but one nti basanzeyo emmundu z'Abayisirayiri allegedly. Kakati n'olwekyo Saimo okubanga obadde olina byokola gwe you can become an enemy of the state without you knowing. So okufuuka mulabe wa government nga tumanyi nga tutegedde nekusinziira ku bikolwa byo. Era still wiiki eno Daily Monitor yakuba ng'egezaako okutunnyonnyola amayumba ga speaker wa parliament netuleta ennyumba y'ekigo erina basement 2. Basement ezo webanga guno omutayimbo gwe wazimbisa wano bwe guliyo bo bakola special order concrete eri bulabe. Basement ezo nosobola oyina accessingira munda. Ekibuuzo nga bonna kibabuuza speaker yali yeetegekera ki ennyo endabirwamu za bulletproof ate ekyo kyonna kiri mu maka ge gonna. Bulletproof endabirwamu nga teziyitamu masasi kebe emmotoka kegabe madinisa kegube mulawo ng'oguyingiza eggwanga lino osooka kusaba majje lukisa kati aba yabiyingiriza kati kyekugamba ekyo kyennyini kyenjogerako kati gwe ekyo kyogera like a civilian endabirwamu za bulletproof teziyitamu masasi mu magye kiba kirala. In fact ugenda mu koti masho Bobi Wine yayingiza mu n'emmotoka Amadi lwaki yaleeta controversy because anything armored, anything ekitayitamu masasi it is cleared by the army. Saimo okera kubacha n'ogamba actually abantu kye batamanyi balowooza nti okera kumacha n'ogenda eri mu company ezikola amamotoka mpo n'ogula emmotoka eri armored oleeta ebbaluwa ya government y'ensi yo ekiwadde okimanyi obadde tokimanyi. Waliwo emmotoka ezikolebwa nga tebazitunda ku buli muntu nga tezitundibwa nga ziri mu kategole y'aba VIP nti emmotoka bazikolera baki zikolebwa ne special order. Naye ketumalirize sooka obiteeke wali sobola kulikola nga bwe lyasooka oteeka eri bikolebwa ne special order. Waliwo ebintu ebikolebwa mu nsi muno nga bya special order ate nga bikolebwa basing on your status. Waliwo emmotoka Benz zeekola ezo zi Maybach President Museveni olaba emmotoka gy'alina Saimo tomala gaveeri n'osinika mannyo n'oga nti bampeeyo. Nini wa speaker basanzeyo Benz Mercedes Benz Maybach oli CEO wa company oli munnabyabufuzi basooke bakuguze Benz Maybach etayita masasi oli mugagga katulabe ekyo kye batakoze Rolls Royce ekyo gitika kwa obuntu company ezo basowinga mutte ekitibwa ky'emmotoka yaabwe ekyo kye bakunze okukwata Rolls Royce ne bagiteekako ebyo ebimotoka ebyo ebitikka ekyo kyokka company ya Rolls Royce basowinga. What are you trying to insinuate? Ati kubuulira the broader picture. I'm not insinuating anything. That's how it is. Era ojja kusanga oyo speaker okumuguza eyo emmotoka eyo because of her status. Kuba si buli omuntu agirina. Si buli omuntu agirina. Ate era n'oba ne sente basobola ogikumma. Ekyo kati kijje ku nze waddeyo atakimanyi. Kakati gwe import plate proof ono aliku amadinisa ago agatayita masasi bagakolerawa ekigo abagakolerawa manufacturer yani because ebikolebwa nga tebita masasi bikolebwa nakasongola we wali factory za UPDF ezikola ebyo ebimotoka byolaba bye balaga
ennaku zino n'amasasi tugeekolera kati ye yabikolera ani amuwa olukisa. General Nalweso yayogedde ekintu yesterday. I don't know if you saw her interview. Todduka kuyitawo okoma wosula. General Nalweso bamubuuza nti ebyamongo yogeko kyege nti bye tuyigamu todduka kuyitawo okolaki. Bw'oba wakugambye tudduka otuuke waka. You were civilian. You were speaker. Amadinisa agatayita mu masaso ozimba State House. Because that qualifies a State House. I went to Chesos, the president yampisi. Mujazi with Jajja. Omukisa gwe nnina omulungi naye nyengeddeko ku State House. Nali nyezeeko ekisozi. Nali nyezeeko kufamuza president nga 3. Tewaliyo kizimbe kifaanana ekyo. In fact, ennyumba ya Anite eri Mosechuwa n'okusinga ebintu ebimu wano bye tulina ebyabakulu. Ekyokuyikati ani abayamu architecture design eyo? Who allowed it to come in the country? Who authorized? Kale ebibuuzo ani alina obuddamu. Kati bano abantu obalaba sayimo basobola okuleka n'okola ensobi ze banakwatisa mu future. Nakunnyonnyola nti Maama Kadaga bwe yava ku bwa sipiika lwaki ye teyafuna bizibu nga bino because baamunoonya wonna n'abula. Kati ennyumba ye yali tayita mu masasi nti kyonaamukwatisa. Singa omukisa gwaliwo oba okuzuulwa ku Maama Kadaga yandibadde wala. Bandi muswazizza nnyo n'okusinga ono. Ne baanoonya ne bagenda mu Parliament ne bagaa yabba wanga talina budget ye yali ya billion ezo. Omanyi waliwo obubbi obutaswaza. Tinkuteera akamotoka ka Parliament kamu ne nkakuba ku hoteri yange. Kantambulize ku baki kavaani kantambulize ku baki ku bantu bange. Nese imoto sola kubanga ine billion ezo na mu nyumba. Lwakubeera olwo gwe nawulidde wabadde ne kojja wakiri ku live. Nsereko honorable. N'agamba naye era bwe tugenda mu business za speaker Amongo. Sente ezituwoganya asobola okuba nazo. Tewali sente entono ng'eri mu mikono y'amuntu gavumenti gweteesiga. Ekyo kojja nsereko kanti muyambeko. Amongo obugagga bwe butono naye yabulimu bamwesiga. In this country there are people who have more money than Right Honorable Amongo. But the people who have that money are trusted. Are trusted. When you talk about trust, what do you mean? Their actions cannot threaten this state today and the future. The best example I can give you, Honorable Sam Kutesa. Extremely rich man. Naye ebikolwa bye gavumenti wetunuulira omanyi kakuwulire osobola okubanga ebikolwa byo kati tebidisturb Amongo ebikolwa ebibadde tebijjaako gavumenti kati wabula gye bujja wabaddewo emikisa wallahi tewaliwo sipiika kyakoze kikyamu right now. Because ezimu ku projects president ye yazikola ki? Yazigulawo. Nebyo byonna byazimbye ne byayingiza mu ggwanga era bikoze balaba. Naye batuuse ekiseera ne bagamba naye Sayimono tukoze YouTube ffenna. Ye adminze siri bwali tukana nefuulira. Ndikola ntya. Museveni kati anoonya logins. Museveni anoonya logins za YouTube. Amongo gy'abadde admin. Sayima abantu bakikola ki? Bukera bukezi bwatane yekyusa. Tewali lutalo wakati wa President Museveni n'Amongo tebakikulimba. Olutalo oluliwo lwa mistrust.
abadde atandise okulabikanga nti abadde atandise okweyisanga abadde atandise okulabikanga gwe tosobola kuŋŋamba nti you command parliament. Ye sipiika asoose mu byafaayo nga babaka tebeetaaga kulaba mwami Museveni okufuna ssente azibaweerawo. Sinno busente olwo lwokka olukiiko lwe lwe baayiye olwabadde lumu akabaga ke yali ategese munyonyo akamukulisa okuwangula akalulu buli mubaka abadde amuwaago 3-2 ze sente mmeka balaawo obukadde 3-2 seeke nga bagironda kati gwaliwo ate ebintu sayimo bye wabuusa amaaso kati ebintu ebimu byatandise okutiisa mwami Museveni ze sente abantu ze byateeka mu kalulu akuba seeke waliwo yaŋŋamba nti mu ntandikwa mzee tayagala kwawula naye nga kale kusaidia maama naye nga alowooza bw'anaagamba ono anaawuliriza n'akola ki kwe kuteekawo kiri ekifo ekyokubiri nti kale oba oyagala kugenda ku sseke genda togendayo nga ani second chairperson female n'agaana naayita emabega n'abamaama wali baddekanga ku kyalo gwamanye nti gwagaba ssente era n'obwo omuntu sente ogaba katono omuwadde kagenda akyankalanye jjukira baazigabanga alaba. Pulezidenti Museveni bw'obanga gwagaba ssente aba takyali pulezidenti. Biki let me tell you, njagala oddeyo osome Genocide Musale lwaki yava mu gavumenti nadda mu private entities okwekolera ebibye. Ddayo bisome. Kakati president waba atuuka level n'agamba Genocide nti owange ndi president. Gwoli mugana naffe natu tusobola kubanga tukola ki katugaba wano. Atwajja kuba ewange tebakyakola ki tebakyajja. Imani. Era mpulira nnyo abantu nga bagamba naye president lwaki awa ababaka ssente lwaki president agulirira ababaka abo bamuggyako abo pozi kuba etteeka okufuuka etteeka omukulembeze assaako omukono impeachment ani agenda osinga tagenda osinga kikomako 2/3 majority kasita parliament egifuna mukazi n'agituuza oba otumidde oba oli nakasono gye bange etudde y'amaanyi oba otumidde ne bateesa oba otumidde ne bayisa ekiteeso oba otumidde mu bwangu naawe vayisiwo n'akwatamu kati goloza president Museveni omuyekera ekyo takimanyi ali n'ababaka bamanyi nti bassente president Museveni akibaye teri amwagalamu NRM ng'oggyeko famire ye kyova buli gwagoba agenda ayomba ongobye bubi bayomba lwakuba nti baagala muliraana oba byabawa bye bafuna kafoke nti wampa akafanire kandye president Museveni ajja lumu yeekwekaga nti bamuwambye olaba amazina mu luguudo baminisita be bennyini abamu be basooka okuzina ate bazinira ki ate bina Amongo abadde abikola yekka kyogamba Amongi yabadde azesindikira n'azeeweereza n'azegirayo era otegenda okunoonyeza nga gwolaba Amongi wano ng'eriyo b'Amongi basaze okusirika busirisi kati bayiya pulaani B ali akatola kati ekintu kya Amongi nakyo bw'okigenda ewala nakyo kireeta crisis. President Museveni watasobola kulwanisiza nguzi waliwa bw'asalawo okugirwanisa ebyaddala eggwanga lidda mu katyabaga ddala mu bufuzi mu politics mu political power you can't threaten your government eringa pikipiki ekikongolero kijikuba ekigo guluza biki ebyasula Bobote ne Bamini kulwanagana bokka Museveni cannot allow a crisis kale kigenda mu maaso saawa zino kiki okutambuza loozoloiso gyetoolooza okujjayo emmotoka emisana ttuku nga buli omu alaba oyo yannyumiriza naŋŋamba nti bino byonna ebifo bye tubadde tugendamu mwami yabadde agenda abalambuza amagye gawambye gavumenti the army has taken over power. That's what it means. It's the first time in the history of the whole world okulondera speaker ku Twitter amagye galabika
tegakyasobola kukkiriza bantu ba civilian kweyisa munneeyisa gye badde beeyisaamu. This is what General Moses is telling you. That we have had enough as the army. Where does this... Because the political class is worried about one thing. Twitiza Jenemuke. Zitandise okukola amakulu. Luli bamuyitanga piraawo, Piero nga bagiyita piraawo. Bobi Wine yazikaabanga nga mwakanya. Baminisita baatugambanga ffe aba Piero oyo piraawo temuli makulu. Abamu ne bazaalawa. Oyo kati Amongo yali amanyi nti bw'afuna muzeeyi it's a danity. Kubanga Oboth abaddewa abadde Minister wa Defense n'abakadde. Kakati wabanga abadde Minister of Defense nga leero ye Speaker. Gwe tosobola kyakyo gati amagye gawambye gavumenti kubanga tavambuya gyatuula. Yes. Bali abadde Oboth abadde atuula Mbuya mu barracks y'amagye wali ki offices. It is a transfer of Mbuya barracks today Parliament. Kuno kuwamba okuli diplomatic. Okuwamba kw'ennaku zino si bye biri byamini bye baakola. Mbuno owamba Parliament n'emmundu ne mukeera ku bakyanga tanka emizinga gitunudde mu ki Government yokola wamba ba kifo kya speaker bakita surgical operation. Jawo nga bw'okuula erinnyo. Speaker mutwala. Twala Prime Minister. Funa whip. Kitegeera. Bonna agenda kubeera. Ojala cabinet empya weewuunyi. Bawambi. Kwanza nadinze nina suggestion zange za cabinet. Mama Nabbanja akoma kuba Prime Minister. Mawa ayinza tuulawo. Mama alupo namuwadde dda kuba vice takoze bubi. Gwalaba abakoze obi n'abatakoze gwe abateekawo. Ne bw'okola obulungi. Ate oyinza okukola obulungi ennyo. Oyinza okukola obulungi ennyo. Gwe tofuna tebagoba nkoko mulimu ng'aga nti you are overqualified for this job. Gundi yakyawa Henry Prima yagamba he was too nice for me. Kale omuntu nga yo too nice. Mu gavumenti eyo abantu balowooza nti n'okukola ennyo nakyo mbu kikube. Mu politics you can be overqualified. Ate gundi emiku byamu bya simu kyere. Ani ono omukyere yani? Bukenya. Ngagenda ayigiza abantu okulima omukyere bakute bafune ne ku ssente. Gomayo omuntu akuwa ku mmere ey'okulya n'ofuna ku ssente. Saimo tosobola kera kumakya ng'ebintu by'okola birabisa gavumenti. Osobola okuba nga by'oyogera bituufu naye ng'ate birabisa ki gavumenti. Ate era osobola okudduka ennyo okusinga gavumenti nga byokola bituufu naye ng'ate biri maaso nnyo. N'oba minisita n'ogamba buli kkubo tuteekeko ambulance. Exactly. Omuntu kati ne tukanga akabenyi kaba kakagwawo ambulance yo nejja n'ebalondawo. Byo you are in front than the government. Bagamba nze nina mukama wange minisita w'ebyettaka Honorable Mayanja yali alina ideas nnungi mu by'ettaka naye bamugambako nti ali in front of government. agalo kizuulanga enteekateeka ze nungi naye for the next lesson. Zaaliza ng'omwana bw'asoma in front. Watuganga mu regulate mu class ngo teacher akugamba very early. Kubanga eno society ye President Museveni agimanyi. Olina gitambuza ki? Ate ekyokubiri era enguzi ekuumidde nnyo Mwami Museveni buyinza. Kuba kitera kimanyira okubuuza engeri Amongo gyakwatibbwamu. Now protecting the gains Small President yali akola ki ategeeza. But the definition of protecting the gains mu bantu ba bulijjo Junior oba okubye akasente ko mu kayumba kano kakali wano okufunye mu gavumenti eno gikuumire weebeerewo okuma akayumba ko. Era abantu bangi abaalwana ng'alina ekirowoozo ekigamba nti Bobi Wine ono amala akwata mu buyinza ekizimbe kino kisigaza. Let us protect the gains g'ofunye okasigaze mu gavumenti ng'ekola ki
kakati wabadde waka nga Rolls Royce kule nani nkola mwaka 2015 ekuyitako boti kirekawa loyalty yoli ali mu government sirwa kuba nti nno ajagala nyo lwakuba yakoze yonna engeri gyabifunyemu bina kukumira mu government yetu sayima kubisa mwaka faananyi nga tutudde kololo president najjira mulandi kuluza ye vice president najjira mulandi kuluza ye CDF najjira mulandi kuluza ye our sister Natasha aina landi kuluza gyatambuliramu ya silver speaker inajira mu Rolls Royce. How does it look? Just take a munko nawe ku bwongo eriko bendera bweti nadala munna Uganda omumanyi president engalo nezisooka abama ejjabwete abasirikale we bagiddukirako Rolls Royce ne bendera kweri bali abalese Queen wa Bungereza as a motoka Uganda is the last time we imported the BMW was of Chogam wetwagenda ng'eggwanga ne tugatike tuguleyo BMW. What is the standard car, official car of this country? Ngoli munabyafuzi. It is a Land Cruiser. That's the best you can go. Nage generals waga toduka nnyo kusinga wosula. Kituufu. Sayima berotya n'omukozi nga Lawrence. Nga bwatudde wano. Nakera kumasha naleta Mercedes Benz Maybach. Najikuba. Ogenda okulaba oli mu dinisa Lawrence ajikuba round about. Ajipakinza kubye suti bwati. How do you feel? Nasamba ku mupiira wati papa. Nina abakozi awo ku Landis. Nga nakagenda awo ku ministry. Nasanga parking wali empty. Ndete yange. Mukozi omona ngaye mirundi onamalako wano nti ate kiki. Nasirika. Nga nchebuuza lwaki abakozi abasinga obungi bajira ku border. Chishi. Neri sikimanyi lwaki. Abatajira ku border balina eza government bidabo kabini. Kumbe bazi parking ali ku National Theatre. Benze zaabwe. Nibaga nti bw'oleeta wano emmotoka yo ey'ebbeeyi ogenda kuleeta ebibuuzo. Sente ozijjawa. Gwavuga Benzi ne PS gyatavuga gwani. Ekyokuli ogenda ku building fear. Sayimo osobola okuba ku mulimu nga gwe weeretedde abalabe gwe kennyini lwa conduct yo. Bakwagala okwasayininga emmotoka yenyu amafuta ga mitwalo 3. Nedda mikolo gya ministry giba gyetudde tugenze ku Emuzezo Land Offices abantu balinze PS bagenda okulaba Benzi etuuka. Bwe omukulu atuuse basimba bati line. Bayino kwa junior gwafu ogabatukana. Mukamao wabayina watudde aga ono namusobola. Sema emirimu gya gavumenti gyonna giba gya kintu ekyo obugagga bwobukuumirewo. Gwe prime minister Nabbanja ayambalanga agenda okuziika engoye tamanyi gye zibeera eva abeera mu Gomesi nzo gava kuziika. Rosa engoye tamanyi gye bazigula. Nabbanja prime minister w'eggwanga asula mu kikoni n'abaana b'e Makerere basalangana osero z'abaana zimutunuddemu amazzi lwe gabuze bonna mubasanga ku luzzi. Prime minister w'eggwanga hostelo z'abaana zimutuddumuddemu bweziti. Bw'olabako nyuma ya prime minister weefaanana oyambuka wano ng'onatotoka ku office za Nuupu. N'oyambuka. Naye bannayiba b'omanyi suwegi gwe batawali wammanga. Ate bw'avaayo okubamanyira nga twagamba naawe otuviire ku kyalo. N'olwekyo you cannot have a prime minister, the leader of government business, ng'asula mu kikoni. Bali bagala muzimbira ennyumba ekkololo n'agaana. Ayagala awo. Nze banna. Mbamanyi mundeke wano. Omukulu waye president naye ayagala nnyo ka information. Bagende bamugaye nti owange ekiri ewa gundi nti kabuka. Ka information naye akawonga. Ayagala kulaba ku musaafiri obajja batajja. Kakati gwe
ng'ogenda mu State House General Mozi yagamba nti nkoze kutuuka nange sigituulangamu. Ojja kuleeta obujja. Ensonga eri personal. Ati kiri personal. Bo bakirabanga okujooga. Bakirabanga okumanyira. Gwani. Kivudde kati ku nguzi. So kino kye twalabyeko kulabisa. Kwabadde kulabisa. Mu butuufu tosobola kulumba maka ga sipiika bw'otyo. Namba 3. Eyali kale yali namba 3. Naye mmwe ne mwaza n'ebisenge ne muleeta n'obuuma obusalenzi. Omuntu mpola n'emmotoka ne muziyisa mu kibuga ng'enduulu bwefuga nga munebaga yuuna abadde yeepanka. Kubanga gwe nagambye nti twakava mu kalulu ne poliisi ya Uganda yatukakasa nti emanya amakubo mwesobola okuyisa omuntu nga talabye ku bantu. Era Bobi Wine baakimukola. Emmotoka baali bagijja Kigo. Nga waliwo kuli basobola okukozesa bwaba express, bypass, paka na olaba bino byonna byandibaddewo nga n'okumanya tetumanyi. Oba ekiro. Musoka nagoba amawulire. Kuba ekiro baaliyo ne bavaayo ne bagamba tunagijja ekyo tubajjajja. Tujitu misana. Enezino ezo kuli bazitime misana. Ate ekyejjawulo mumwe muri aba batipinga tulumba. Ayina ekintu kye yakola ekiri personal gye bali. Bano abasajja tebatera kunyiga bwe batyo. Either mu meeting ya State House muzeeyi bye yamugamba yabizaalawa. Oba eno mobilization yogerwako nti bwava mu State House nadde ewaka. Ndoza kyendowooza. Even before reaching here, Amongo had stepped on other people who were quiet. Era yali alinyeeko. Anti wali mu kuyisaamu emirimu mu Parliament alina be yajjangamu. Gwe tomanyi nti waliwo ba commissioner mu electoral commission be balonda n'agamba muzeeyi bano tebasaana. Amongo abadde alina omuze nga muzeeyi bw'akuwa omulimu nga Parliament yetaaga okuveting ye nga addayo ewuwe. Nga muzeeyi ono takola ki? Kati mubamu be yajjamu basaana mwalimu relative w'omukulu omu. Ekyokuli waliwo etteeka lye baaleeta. Etteeka baali bagenda ddireeta. Muzeeyi bw'afa president, vice yakwata obuyinza. Naye baganti muteeka mu constitution. Mu constitution. Eringa ya Tanzania. Vice yakwata ki? Ennaku 9 n'ategeka. Waffe wa 9. Waffe wa 9. Awa Tanzania amalako ekisanja. Vice afuga 9 wano. Era Suluhu yamalako ekya Magufuli. N'ategeka ki? Akalulu. Naye baali bagala kukola ennengoseza mu tteeka eryo nti vice bw'akwata obuyinza afuga ekisanja kya president kikole ki? Akimaleyo. Kubanga kiyinza okuba nti vice ayinza okuba General MK. Muzeeyi ayinza okuva mu bulamu bw'ensi eno nga General MK ye vice. Kati nga alina okufuga gino emyaka gikole ki? Mbwe sipiika naye ekitasoboka kyekyo. Mbwe etteeka teyali tebolinga dodde yakakoda pepa. Embu. Olwo nga abakulu baamugamba nti yafa teyamanya gye liva. Mbwe ekisinga n'okwewuunyisa mbwe omu gwe baawadde ekifo nti y'omu ku baali balirimu ate okulireeta. Mune bamugamba naye etteeka lino omanye ennyene lyo nawe asaagala kumanya. Azze akola. Era kankubulire teri basanyufu. Ebifo kati kankubulire president namba 1, vice namba 2, deputy speaker ani namba 3, chief justice, deputy speaker namba 4. Namba 1 president. Namba ezo zitwalibwa amasiga. Namba 1 president, namba 2 vice. Ate chief justice namba 4. Kyenkugamba chief justice namba 4 mwayirako y'eggwanga. Okay. Segera. Namba 1 president. Ekyezo bifo biri executive yebitwala. Okay. Echa president n'echa vice. Ebi executive. Namba 3 speaker. Namba 4 chief justice. Namba 5 abeera ki deputy speaker. Najja kebera ebifo 12 ebisooka mu ggwanga lino. Nga basanyufu. Muhayirako eyo. Kabaga. Omanye Parliament eyo yesamale y'eggwanga. Wallahi teri speaker atafunye bizibu ng'oggyeko na Labour second. Genda osome mu history wa Uganda. Kubanga speaker wano maama Kadaga bambi mu COVID yagamba ani agabira Abannayuganda amata amafu.
Kwa a speaker abeera well versed with the entire country via finances. Eza state house ozimanyi, ez'amagye eziri classified ozimanyi, omanye company ezisupplying ebintu. Ani awa police akawunga. Ebyo nobeera obimanyi. Kati you tend to sometimes get angry. Nzo kwagala okukoleramu ebibyo ng'omuntu. Naye oli ajja kubuuza Amongo amaanyi ayinza gajja wagajemera ebiragiro bya bakama be wabanga alina byawissaamu olugwayo. Power corrupts. Bw'obeera close eri President Museveni naawe olowooza ekintu osobola kikwatamu. Power corrupts. Power is like a resource. Saimo nsobola okuba nti we nali nfuuka mukwano gwo nali nkwe nga ngamba banne we ntuuka eri Saimo. Naye ebbanga lyetumala nga tukola ffe n'otandikoga ono Saimo ono kati eri abalaba President Museveni atyo bamumanyiridde nti wakisa n'Amongo yabadde alooza wakisa kuba bakuba amasimu n'agakwata. Nalabye Nammeere muzeeyi yankubira yangulira iPhone ate n'antaba. Nze yongera akoneema. Muzeeyi terakuwulira. Muzeeyi aliwa muwozi yabagamba obwo ag'amasimu mu president gabakubira temugatwala very important. I know my dad. Bwamala okukubira byayongerezaawo nga toliiwo. Byo bimanyi. Obuguutana n'amasimu. Gw'obuguutana n'amasimu. Ebintu si byangu Saimo. Mwenda alina kifo kye. Gasumba alina kifo kye. Lwaki buli mugezi yenna mu gavumenti? The day Amongo became a speaker, she surrendered her right. Is now property of government. Kati nze Junior oyinza okujja mbonjaze nkolawa. I'm accountable to who? To. Saimo, n'obwavu buyina we buyambira. Ko atalidde ate bagamba batya osaba ota toilet paper. Unoonyeza ku atalidde. Atalidde kyamisa. Ozo kati yapye toilet paper. Kubanga atalidde n'omuko oguya nti gwalusa. Kati nze banandabisa batya. Kati nze Junior banja wano babbewo ki. Zize nzijirweta na kusala okuba bukube mugere ngoyingi. Eno ennyumba Simon bw'ogyera toyinza kusanga mwadde ekyebitaano ekyagudde obwavu bwonnomye. Naye bwina ebukola ki? Ebukuyambira. So tumaliriza tutya? Bajja musiba. Si kinenemu. Ate banoonyereza bwereere, banoonyereza kwebaka. Gwe side bagente enoonya kugenda kwebaka. Tusobola okulabako koku. Two things. Technical kubanga alabika badde ayagala bwa president. Kati technically. Walabeko omusambi omulungi ne bajja ne bakumenya mu kisaawe. Soko oleke kano. Igg summons ex-parliament commissioners. Bajja kumusiba. We baba tebamusibye. Agenda kubeera ku remote zaabwe. Nga ne bw'ali baawummudde. Taliddamu wadde okugaa nti akima empapula z'obwa president. Yo foundation yali akola yaki? Anita foundation yekola biki? Mu investigation. Katugenda swala nnyo. Oyinza okugaba obuyambi. Baba no bonna beyaziwa. The Inspector General of Police Igg has summoned the former parliamentary commissioners who benefited from the controversial 1.7 service award. Kakati ani yazibawa? Ani yazibawa? Kwa bano ba speaker ketugambe nti yalagira ani? Okukola ki?
bajja kukwatira abantu e parliament ejja kala kye nagambye nti singa ajja n'omuwoza akati bannange tewaliwo kuttira muntu ku liiso e parliament bajja siba abantu bakoowe kubanga eriyo sipiika be yawa amamotoka Land Cruiser kati batambulira mu Pulimo basudde kasasi kati bali mu Pulimo enguzi ya parliament ejja kuleka batono nga bayimiridde ate umanyi monita mayoga kawo je badde nkola kati as a country kiki tuyina okukola bino byonna tubyogedde Simon the way forward is one toyinza kuteresa mpisi nnyama oba toyinza kuteresa mbwa njala nnyama ababaka babasala amaanyi ne ssente numba kafuna milioni 11 abona menga 11 ozomusala travel per diem we wali sente speaker liyeyongeza nga zezezeri ku 10 ezo buli lunaku nga speaker bwatambula bweru 10 ezo zeseremeka speaker tayadde tatambula genda bweru suza tazikozeseza kale tatambula genda bweru bano babadde atuma bamugireyo nga bebazireeta kayeyongeza bilioni 18 bilioni 10 meka gemasomero ameka nga twatandise gamba tugenda zimba classroom blocks mu 18 billion bilioni 18 tasasula musala ku parliament tagula mafuta takola maintenance chokanga n'abakozi abakolebwa speaker tubasasula ekyo wadde okimanyi kati without all these 18 billion ezo nyumba agenda zi maintaining search aina business aina amasomero aina amakampani in Africa business rotates on political power njagala tudde ogende ewaabo Kenya ku hoteli ye olwo wali wadde omulema asulayo goloza lwaki bannabyabufuzi ba minisita basinga obungi bazimba hoteli kubanga abakimanyi nti abajja mu Uganda okulambula bajja sula muyiye wone nkuŋŋaana nnyingi gomanya abantu abajja wano abaagala okutambula kagenda alabeko bushenyi bwefaanana kyova bw'otuuka mu bitundu tudde nga hoteli esingamu amaanyi mu kitundu wetaba ya minisita baya honorable because they are able to get businesses because they are in government. IGP former IGP Kayula yayogedde ekintu yagambye nti bw'ova mu kifo ky'olimu mu gavumenti n'emikwano gyo gikwewala obanga alwadde ki leprosy mu Luganda babuyita batya obulwadde bagiyita batya leprosy bigenge ebigenge IGP yagamba ne bennayamba baatukanga ne bakola ki wallahi sipiika wa parliament yave mu parliament nga takyali sipiika ewo both abasooka okuyimba ati abeewo si be basooka okuddukayo nammere nete yamaze n'amuvaamu nga nammere yamukoze ki kitegeeza nti Amongo ayinza okufulwayo obuzibu okufuna at least ku babaka ne baba 30 bamuwolerezanga Kadaga we yabasigaza Amongo babadde bamwagalako ssente Kadaga teyafiirwa mikwano gye. The difference between Kadaga and Amongo, Kadaga maintained her friends. Because the people who are supporting Kadaga were typical basogas. Mama wafi. Ono wa sente. Chovola ebizibu byonna byafunye Amongo tewali ayimiriddewo naye. Buli omataddeko. Kadaga put up resistance tibwe yagana we bamu makadi ye nalimu. Yagenda parliament yafuna obulu 107 mpawe de 108 bwali 108 mu bame oba 108 kinana mu 7 ozegera you think that was small kyali kyamaanyi kitegeeza singa Museveni yali era sono wangula akalu katikala Amongo akikole bwafuna yasa twagamulonda nga science Amongo is not Kadaga. Kadaga is a former politician atera Kadaga mama Kadaga bye yali ayawukanye ne president it was principle intireka bankubire mu kalulu tebyali mu buli bwanguzi tebyali mu kuzimba nyumba zitayita mu masasi tebyali mu kugenda ku parliament kutandika kuzanyira museteza mwe wa musoro you get the difference Chovola President Museveni ya feeling ate ekyokubiri Kadaga is more valuable to President Museveni in politics than
Amongo. Because Kadaga commands the region. That's why Mama Kadaga ye yali campaigning manager wa president mukalulu akawedde mu Busoga region. Why? Busoga eina honorable passes na Muganza. Eina minister Bikyalanda. Eina mukwano gwa ngeja nyo Faruku Kirunda. Eina omumbejja Ereni na Mutamba. Busoga eina babalyeku. Eina banabeeta. Busoga has very many powerful politicians. Lwaki Mama Kadaga ne ya disagreeing ne President Museveni era yabadde campaigning manager we. It shows you the value of Kadaga. That even if Kadaga knows the president will always say, okay. Nikati alitake. Swanti yako mimi. Okay. Yamita maichi? My sister. My what? Sister. Sister we. Wallahi bigambo Mama Kadaga byayogerera mu State House myaka naye munabya ofuza asoro bigamba president. Nasigala nga tuwali kimutuuseeko. Gwegendo byogere. Gwenzo okugamba mbu why are you pushing me? Namga you protected the honorable Chigongo. When it comes to me Kadaga should go. Gwe speech Mama Kadaga je wago jimanyi gwe. Ngese kankana bweti nga muzeyi amutunulidde bwati. Gwe Sichangu. Amongo bamubuza mu meeting. Yazaza zinonga gwe. Sente ozijjawa. Yamugaye kwati muzeyi gwe ntezo ozijjawa. Mama aba yatandise. Echo presence itaanza chiwoza mama. Mama aba yatandise. Amuza sente ozijjawa na amuza gwe ozijjawa. Mama ye. Yabana yatandise domobuza. Zigwe. Parliamentary ya Mama Kadaga yarumyanga nnyo president omutwe. The first time we saw amanika parliament ku executive. Tetwalina parliament mu executive. Tetwalina legislature waliwo omubbi yawandikako budget ngenzigezize. Tumwe bilioni ezo 5. Agula amayinja akubenziga amayinja. Mama nabinda gana my son look at this faith. Omubbi yakuba ko budget ya bilioni 5 kugula mayinja. Kugula mayinja nzige tuzikube na mayinja. Mama Kadaga najikwata najikasuka mukasero. Mama Kadaga yayogera ku nyanja. Omunene omummaje nagenda mu office na mugamba speaker, stop talking about the army. You are tarnishing the image of the army. If you don't want anything to happen to you, Yamuga, get out of my office. You are threatening the speaker. President nagamba nti amaje gali ku nyanja sibye inokola, although gali mukola some mistakes, but initially the army is not supposed to be there, but it came there. Olwenvuba embi Mama Kadaga namwambalira. Mumulabye ali mu protecting. Waba kola ensobi gokozeewo leka mwana wange Mama Kadaga mulalamu. Oli era okumita mu eyo meeting era teyaggwa mirembe. Batandika okwerangira obulogo. Mama Kadaga namuga wasindikira amayembe embula buti yakamulige embeera pulira ebintu bikonda ekiro nemanyira ddala mukazi gwe namunga amambu mbu byonna bibaddewo Kadaga ya mulozi n'ebimu abadde tamanyirwa kyabikola. Mukwaze wa speaker mbu basanze obuleko nga mu buleko mulimu ekifaananyi kya speaker ekya president ekya muzeeyi yamubuuza nti naye sente zino ze badde mutwala ku parliament naga his excellence ono omukazi yandogo obubbyo. Ze muzeeyi najja sirimu ngalo mpanvu naye lwa mukazi oyo Kadaga nete yamulinda kumalayo namuga his excellence embula buti ekamulige embeera buli kiro ebintu bikubba mbona atula ku buliri bwati mama badde takyebaka mbunga atula ku buliri bwati nanye nyo mutana naye Amongi na meeting eyo ya nyuma banange mwandi mpise president kale nembeera mu bubenzi nga nseka buzi president nawa magezi ki bwana yo atugamba yafuka ngente yafuka nga kapa yeye magezi alabika kyayisa bannaddiini naye bamwe kuki ku magezi
gozo lwaki bannaddini yayita bangi era mbu batandika na kusaba mubadde bamaliza na kusaba mbu era muzeeyi yakola ekitakoleka yatuula wala ng'entala zaalimu tezirakibika bulungi yali yeetudde mu kasonda nga yeekwese nga eddoge muzeeyi akabamu wa brief nawanga nti ogenda kusisikana bamalini bana yabonye n'abakazi oyisanga Kampala kale wiiki eno wetu wetambudde aleka tulindire wiiki ejja naye ebyeddogo byanyumira ne NTV ekubye eggulire sipiika waba alina kye yabakola bamwesasuza talina kubanga alina kye yabakola mbu yabagoba ku Parliament abadde yabagoba NTV ekubye eggulire tebayina kalungi awo bwe bakola bambi yakalungi naye ng'ekudala bukudala bambi mukazi wattu neyefiiriza obusente battu mukazi wattu bambi bisajjamu ebya NTV temuligera mu meeting yonna yali mu State House bye ebyeddogo bye bakwatamu mbukadamu yamuloga mbwabutenga omusana abaana abo era yo NTV nsanyufu baali bamaanyi ng'ensi batya kati bali mu nnyumba tuyigamu ki ekituuse ku mukyalo ono eggulire ngulaali ya fitina bayezaako n'okuleeta ebirungi bye bakudaala bukudaazi bambi mukazi wattu ono mukazi wattu n'akwata bw'ekinaku mbu sipiika alina akayimba kawuliriza siganye ndi mubi naye ebirungi mbu yange mubyogere tokawulirangako bwe kali awo katulwendinga naye nga byebyo nenze nga kyemmanyi nti if all goes the way it was planned speaker ayinza okugendako mu kkomera oba alina okukkiriza ekintu kimu because yali agenda retiringa 2031 afune ale retirement kwa katashasola tula ku back bench ngene bana nabikata mu Parliament nakole kya mama kadaga ati baga nti omubaka omisinga entula 12 ne bakutwala mu disciplinary committee kati ogera olwe 11 luze n'otuulawo neziddeyo buto mama kadaga bwakola ali kati mama kadaga agenda gituulamu ena agenda gituulamu kati agenda kudda ene yo both agenda gituulamu agenda kudda n'okwogera ayogera waniko omukono mama kadaga li agenda yagamba sirida mu Parliament ngo mukazi tajjana nedda abadde ngajja mu kuziikaawo naye nga tayogera yagaana okuwanika omukono okubaako kyayogera bamumma okwogera nga kati era yani akadaga sit shut up have nothing to say naye kati ayi najja kwogera kati ate ye speaker talina tuula mabega eri mu babaka bench akwasi minister tebamuweyo kantu siga badde bajjamu ate bandi muyisiza bwe batyo in fact era baagala kumusiba cabinet etuuke nga talina kyababanja ye mama anadde mama agamba tebagenda mumuwa anti mama yeba mutyako wano ebigambo byayinza okubaluka ye waabwe nga boga nti ontekyasobola mweyambula kalwa mwamita amaleta atange bwe devo gyali atuuseeko yeeyo kabaga abasirikale nga ayina ng'emmotoka ayina naye nga gwakola gwakubavuma buli kumakya kati omuwa tolina kyakkola waliwo omuntu nga tosobola mweyambula mu nsi sayima ekituleetedde obuzibu mu nsi eno kumanya ani gw'otasobola kweyambula nti mbadde ne Lawrence ono newe tuba tufunye obutakkaanya abantu banaakitwala batya nti kale omukwano guweddewo naye tusigale nga tukola ki nga tunyumya naye kati ku sipiika kijja bba kirala ne Simon awo abantu babyesetwala byako naye gwe bafunziriza ennyumba bwe batyo eno ebadde message nemukwate n'omulumba amaka ne muntu kyabadde very bad by the way kale bannaye weekend ennungi